lyabadde sanjerere mu makagoba President Ntebe nga Lieutenant Gen Muhoozi ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 48. Emikolo gino gyetabiddwako President w'e Rwanda Paul Kagame ngono yayiniziddwa President Museveni, mukyala we Janet Museveni n'omujaguza kennyini Lieutenant Gen Muhoozi zinyo okuva e Rwanda n'aba wano mu Uganda basanyusiza abagenyi. Wano President Museveni yebaza Kagame okukkiriza okuyitibwa kwa mutabani we era n'alabikako mu bantu bw'ati n'akakasa nti ye ne Kagame baatandika okuba ab'emikwano mu 1979 nti era baali bonna mu lutalo olwamuleeta mu buyinza. I want to thank His Excellency Paul Kagame for responding positively. Museveni bw'ati ayozayozeza mutabani we okutuuka ku myaka 48 egy'obukulu era ne yeebaza maama Janet Museveni okubalabirira obutakoowa. Muhoozi was a gift to us in our young days of struggle. Ye President Kagame ayozayozeza Kainerugaba okuweza emyaka 48 era bw'atyo n'amukuutira nti nga bo ba President abakulembera amawanga ageetolodde Uganda bamulinamu essuubi lingi. So far, what we know, what we've been told, what is true is that the 48 years have been used very well. Muhoozi okwogera kwasinze kwebaza abantu abamubeereddewo kw'ossa ne President Kagame atindiza olugendo okujja ku mukolo gwe era n'amutendereza olw'okuba omwerufu gy'ali bwe yali amusisinkanye. I want to thank my parents, Mzee Museveni and Mama Janet, for raising us the way they raised us. I want to thank in a very special way His Excellency President Paul Kagame for honoring my invitation. Annyodde ebimu ku byasobodde okukola ebbanga ly'amaze mu magye kw'ossa n'okuzza enkolagana wakati wa Uganda ne Rwanda. And we know that it is the beginning of many good things to come. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.